Appeared before the registrar for conferencing in preparation for the hearing of this petition, which is scheduled for 16th of this month, of June. And we are working out the preliminaries during this conferencing session. We put in our necessary record papers and the trial bundles. We are only shocked that reaching here, the Attorney General had not put in their reply, and they had no qualms telling court lies that we had not served them. But facts are facts. We had the record before us. We had their stamp on all the trial bundles that were served on them, and definitely they had to swallow their own words. And that has made it a little difficult for us for the conferencing to proceed naturally, and then we had to make some adjustments in the schedules that have been given to us, and accordingly the registrar deemed it necessary to give us directions to file now written submissions to scale down the issues that are going to be handled by their their lordships on the 16th. So we have been directed to file our submissions not later than Thursday this week, next week. Yes, Thursday this week. And the Attorney General is given up to 10th within which to file their own reply. And then we filed the rejoinder by 14th, and then come 16th we shall be here to urge out the case. Hopefully those schedules again are not interrupted by extraneous factors, because we have waited for quite some time. This is a matter which is of public interest. It's about the respect for parliamentary procedures, it's about constitutionalism, it's about respect for our constitution. So it's generally a public interest litigation. It's nothing to do with Zaake as an individual. It's a matter for the rule of law and matter of justice in this country. So that's the reason we want to push it vigorously and have it expeditiously. And I want to re-emphasize the point that it's not about the office of the commissioner per se, but it's about upholding the values we all hold dear, which are enshrined within our constitution, and also the principles of natural justice, because Honorable Zaake was subjected to mob justice, and we can't allow that to happen, that Parliament does subject its own member, to mob justice, even to any other Ugandan. So Parliament should be the last forum or platform to perpetrate injustice, because under Article 79, they are enjoined to protect the rights of Ugandans, protect the Constitution. So we want that to be handled by the Constitutional Court, because if it's not challenged, it will set a very bad precedent. So we are waiting for that day. For us, we are going to comply with the directions, and by Thursday, we shall be ready to fire. A return of issues. So many issues are raised in the petition. It's about the way Honorable Zaake was treated. So we have framed a number of issues which are going to be handled by court. Of course, when a matter is being challenged before court, it's only fair that you preserve the status quo. So we would expect Parliament not to be overzealous in enforcing their illegal orders. We would expect them to always respect the due process. They subjected themselves to the jurisdiction of this court, and they should wait for the outcome of this.
why you would want to be anxious to evict Honorable Zaake from the office, to subject him to all kind of humiliation, when you know very well that the matter is up for hearing and the case has been fixed for 16th. Let them argue out their case before court. Let them not use underhand methods. Era tubadde maaso ga registrar ng'enteekateeka eno mu mateeka we mukwanaganyiriza byonna ebyetaagisa okukolako ng'okuwulirwa tekunnaba ne mumaliriza amateeka ge musuubira okulifaalingako issues ze mutegeka okuwulira nti zenezo ensonga zetugamba nti zetukayanako kooti zegenda okuwuliriza, then na biki byonna bye muteeketeeka okuteeka mu maaso ga kooti nga mwe muli n'egyo emisango emikadde ze tuyita authorities bye mutegeka okwesigamako nga muwoza omusango. Twakola obuvunaanyizibwa bwaffe byonna ne tubiteekayo mu budde nga kooti bwe yalagira, naye ekitujja enviiri ku mutwe kwe kulaba nga Attorney General ye talina ke yateekayo, era tutuuse wali ng'awa ensonga etali ntuufu nti bwe twamala okufayiringa ebyaffe tetwabasaavinga, naye ng'amazima bwe gateekwe katubadde ne sitampu ya Attorney General ne tuzimulaga nti please biibino mwasitampinga nako ku kopi ezaffe ne tuddayo ne tuzitereka, kakati kiki mwegaana. Nevannyuma bibakalidde ku matama era ne bakkiriza nti twabasaavinga, naye ne basaba obudde obulala, naye olw'okubanga ennaku ziweddeyo ez'okulira omusango kooti ne tukkaanya nti atukole written submissions ezijja okuyambako kooti bwe tunajja tufunze ku issues bwe tunajja nga 16. So tukkaanyiza era kooti netuwa ebiragiro nti lwa Honorable Zaake ffe tufayiringeyo ebyaffe obutasukka ku Lwakuna lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 2, ate Attorney General naye afayiringa ebibye obutasukka ng'ennaku z'omwezi 10, then tusobole okuddamu mu ebyo byanaaba aleese obutasukka ennaku z'omwezi 14, olwo nga 16 tukomewo wano kooti ewulire ku musango guno etuwe ensala yaayo. Tusuubira nti ku mulundi guno Attorney General ate era tebeebuzeebuze bajja kutuukiriza ebibalagiddwa okukola, kubanga twalyagadde era tutuuke wano nga 16 nga tewali era kyebafayirinze nga bwe gubadde olwaleero. Katusuubire ku mulundi guno banaamanya nti ensonga zino si za muzannyo, ensonga zikwata ku ssemateeka, era njagala okutegeeza eggwanga zino ensonga si za Zaake nga Honorable Zaake ng'omuntu, nsonga za ssemateeka, nsonga za ddembe lya buntu, nsonga zikwata ku buli munnayuganda yenna. Nti Parliament kyekimu ku bifo ebiddukirwamu bannayuganda abanyigiriziddwa nga bw'oyinza okuddukira mu kooti. Mu nnyingo ey'e709 Parliament kyegikakatako okulaba ng'ekuuma ssemateeka butiribiri, naye Honorable Zaake bamuyisanga ekyonziira ku lunaku lwe basalawo okugamba nti aggyibwa mu office, ate ne bakola kyetugamba ekyokumenya amateeka mu lufuutifuuti nebeeranga mob justice, ne babanga boonoosanga abavubuka mu katale abakwata munnaabwe ne bakuba emiggo, buli omu wasanga akubye egy'okulubuto egy'okumutwe egyawa nga tebalina kutunuliramu rules of procedure n'amateeka, nti ebikolwa ebyo si birungi, bizza eggwanga emabega ate bireetawo n'eggwanga okugenda mu kaseera kakati abagaso. N'olw'ensonga eyo tusuubira nti ensonga eno enaatwalibwa nga nkulu kubanga ekwata ku buli munnayuganda yenna enkya gwe kisobola okutuukako. Kino ekyatuusibwa ku Honorable Zaake. Ekirala nti ensonga bwe ziba nga zaleetebwa mu kooti wano, twalisuubidde bannaffe abafuga Parliament okuwa ekitiibwa process eno gye tulimu, kubanga Attorney General yawolereza kati Parliament. Attorney General alina kuleeta nsonga mu kooti bo ze beesigamako okulaga nti oba bye baakola bituufu, naye ate mu kifo ky'okuleeta okwewozaako kwabwe wano ate bakola bintu birala binyoomoola na process eno. Waliwo mateeka kye tuyita due process of the law. Due process eyo etegeeza nti goberera buli kimu ekiri mu mateeka ekikwatagana n'okuwulira okwemulugunya kw'omuntu yenna addukidde mu mbuga z'amateeka nga teweekubidde ate nga tewali
agezezzaako kulemesa process eyo. So kakati kirabika waliwo embeera eyagala nti afe ebyo tetujja bitwala nga kikulu ebya kooti katukozesa amakubo amalala agayinza okunyigiriza Honorable Zaake kabe kasinge n'okwagala bagambe nti ensonga aziveeko bamukasuka ebweru bakole ki. Katusuubire Parliament nti nga guardian owa ssemateeka, Parliament nga custodian owa ddembe ly'obuntu n'amateeka bajja kugoberera amateeka baleke Honorable Zaake asigale nga aweereza nga commissioner okutuusa kooti ngesa tulinde kooti kyeneesalawo then baona baako kyetujja okugoberera ffenna kuba ne Parliament teri waggulu wa kooti oba teri waggulu wa ssemateeka. So kooti gye twazzeemu yetaputa ssemateeka, so tukkirize Parliament afuga Zaake ye Parliament afuga court ssemateeka afuga Honorable Zaake ye ssemateeka afuga speaker ye ssemateeka afuga Parliament agonderwe ffenna atulamule.